naye nammwe bakadama mubeereemu muleke bantu kukkiriza enti nno bw'obeera kadama ogenda kubeera musiru ogenda kubeera mugwagwa. Ekigambo kadama si kye kitegeeza. Kadama kitegeeza muntu mukozi no matter what okola mulimu kiyo ewaaka kye kigambo kye kitegeeza. Olw'okuba nti nno tukolera mu nsi zino ez'Obuwarabu abantu balowooza nti okubeera kadama oyina kubeera ng'oli mentally unstable. Si kye kitegeeza. Okeera otya ku makya n'okwata millions ne millions n'oziwa omuntu oyagala akuteeke mu misambwa egigenda okugaggawaza. Can you imagine? Sooka weebuuze nti nno oyo agambye ayina emisambwa egigaba ssente ye mugagga kyenkana ki? Tusiiba tubasomesa ku bufere temwagala kubiwuliriza, abamu n'otuvuma mutuvuma ne mutuŋoŋoola ne mutuleetera okuba nti ate ffe basiru. Ebintu bye tubagamba tuba twabiyitamu twogera due to experiences. Nze baali banzibyeko ssente, baali banfezeeko ssente, bwe nvayo ne nkubulira emitendera abafera gye baferamu abaana abakola e Bulaaya. Trust me, ebintu bye nkugamba mba nabiyitamu. Mbasaba baddiya mwebeereremu, weebeereremu ng'owuliriza kano ka audio kagenda kuzibula nnyo amaaso. Naddala gwe akola e Bulaaya wuliriza nnyo ka audio kano kengenda okuteerawo. Jjukira nti yenze Sheila Adita nga sinaba kuteerawo audio, sooka obeere ng'osubscribinga y'engeri yokka audio eno gyogenda okuba ng'ogifunamu, wabula nga gwata subscribinga audio eno era egenda kuyitako togenda kugiwuliriza, ogenda kusigala ng'oli victim kubanga ebigenda maaso tebigenda kukoma lunaku lwa leero oba nkya nedda, wabula tugenda bayambako bawa reminder kubaleetera bwongo bwammwe kubeera boosted nti omuntu wajjamu eno kariba omanyi kiki ekyokola. So subscribinga, kwata ku notification bell eriawo waggulu nga buli video gyonna gye tuteekayo notification bell egenda kuyambako okujjukiza so that obeere nga togimisi out. Imbatumirako yona gye mwangalira okulaba videos zange wegubanga gwe munondi gwo ogusoose okuyita ku channel yange eno, nkusaba gyekuumireko ngo subscribinze, commentinga mu comment section ebeerawo ebanzigule commentinga tuwe your best comment, tujja kubanga tujaniriza ate video wezibanga zina kye zikukaseeko tuweeyo like oba otuweeyo omutima. Katugendeko mu ka audio ke tuli mu kwogerako essaawa ya leero ate era tukomewo tubeere nga tukafundikira nga tuyina obubaka obwenjawulo obukambu bwe tugenda okuyisawo eri bannyinaffe abakyabeera mu eno situation. Katugendeko mu Akatambi. Era aguze emmotoka ye n'ajja ne mukazi we, sigamba nti oba aviiridde Masaka naye avudde eri Kampala avuze amafuta ge. Bw'oba ogenda eyo tegeezako abantu ekyo nja bategeeza abantu, ngenda bategeeza kati ekikungambika kwata buli obujulizi bwonna mbujje mu simu obuteeke kuba oba bwonna bw'olina obusooka obusindikira esooka emutereke. Ekyokusatu beera mwegendereza, tokulya buli kintu kyonna. Kale nze nja kuba eno n'emmere yange, beera nga buli kimu kyonna ayinza okutwala omanye eyo waliwo yootuuka nga teri netiwaaka. Nze kampula abantu bwe batyo bwe bafa. Obukadde bw'obanja oyo omusajja bungi nze nkubuulira omusawo omutuufu byayogera na byakisiru. Nze nsiba mbagamba teriyo misambwa gijja kukuleetera ssente, tegiriyo. Kati nga wagamba nti gyenziri era gyenziri zigenda kumpa ssente kati jjukira okuva kati saawa zino bagenda kuba bakwetegekera. Kanneetegekera ayinza n'okufuna ekibokisi oba ne bakiteekamu ssente bulungi nnyo. Jjukira gw'ogenda kubeera ng'oli omu, bakututta awantu mu nsozi gy'otya oli wekka. Angambye tugenda balinda ekironga ssaawa zino bakuwa ekibokisi mbu kirimu ssente, babikula nako nga bakulaga ssente ziri waggulu awo. Batandika okugamba kati bwegenda biki oba genda osule mu luumuyo. Bennyini abo bapange ate bakubbeko ekyo ekibokisi. Anti nze nkubuulira omanyi kugamba twamuwa ssente abamubbako bennyini kati osi musango gwaffe.
mukama katonda atusaasire yarabbi era aguze emmotoka ye n'ajja ne mukazi we sigamba nti oba aviiridde Masaka naye avudde eri Kampala avuze amafuta ge bw'oba ogenda eyo tegeezaako abantu ekyo nga bategeeza abantu ngenda bategeeza kati bajjajja bwe banga bandaba era bandaba omutima gwange nina ofuna omuntu gwe ŋŋenda naye lwaki ye mu kutambula atambula ne mukazi we bw'obeera wekka lwaki atambula n'abalala gwe oli wekka nze kyentunula ate oli mwana muwala nze yaŋŋamba sirina muntu gwe ninatwala aŋŋambye se nina kgenda bw'omu kubanga eri gye tugenda nange banyamba buyambi okuntwalayo transport bwate waŋŋambye kale katumulinde omanye ennaku z'omubbi zikola aŋŋambye ennaku z'omwezi nga 10 ate era ennaku z'omubbi zira zibaana zokka guno omwezi gwennyininyini ye ziruddewo guno gwennyininyini gwe tulimu guno leero si 5 leero 5 ojja kuba ontegeeza twali buzibu nja kuba nkuba update musimbula nina okumanya buli we mutuuka wonna nina okumanya iye owulira mpulira bulungi aba kyeweekengeramu kyonna nga nkukoonako wakirikuuka mu mmotoka okuba enduba okomewo nze nkukuulira mu kintu kikulu nnyo ku Sente kale ekyo kyo nkikukuulira bw'obadde naye bandambi omanyi odiyo ezo muziwuliriza bulungi eddoboozi lya mwami Kakande owazuula amazima yagezaako okuyamba bano abawala bankuba kyeyo abali e Bulaaya mmwe abalina ebizibu era ye muntu y'omu ali mu kuyamba omuwala ono okulaba nti omuwala ono afuna obwenkanya ssente ezamubbiddwako zibeere nga zimukomezebwawo nga bwe tusiiba tubagamba nti no abafere bangi nnyo ku mikutu egya intaneti ate nga bajjira mu buli tuluba ate nga abafere tebaliiko sayidi nti oba ono omumanyi oba tomumanyi abafere bajjira mu bayimbi asobola okubeera politician asobola okubeera radio presenter asobola okubeera TV presenter asobola okubeera motivational speaker nga obamanyi maaso ku maaso nakera ku macha nakozesa weakness yo olw'okuba nti gwe omwagala omwegombye n'akubba abayimbi bangi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda nga babba abawala abakola e Bulaaya babakolako emikwano olw'okuba nti gwe oli faani oyina kiri ekyoyooyo nti omuntu ono muwagira omwegomba n'omuwa omutima olw'okuba akugambyeko n'otandika okuba nga ofukumula ssente nabaterayo kuko akatambi kaliya mu voice gwe tumanyi obulungi an innocent person fenna gwe tumanyi obulungi nga mukyala we kennyini avuddeyo n'amulumiriza nti ayina abawala abakola e Bulaaya abamusindikira ssente wabula bwe yamubuuza lwaki weeteeka nnyo kwabo abaana n'agamba I have to keep them by my side kubanga bayina ebintu bye banyambako they are helping me through my troubles my problems babeerawo nga banyambako so abakukozesa bukozesa gwe omuteeka ku ddala lyayagala kyekimu n'omuwala kyeyaguddemu yagudde mu muyimbi gwe bayita bebidewo wetwogera ku bebidewo mwena abasinga bamumanyi gaye avayo n'agamba abantu nti alina empewo alina amanyi g'emisambwa era akola bino era akola biri era bino era ennyimba ze zonna woba ozirabye zirimu ebintu ebikwatagana n'eddogo birimu emisambwa okutambuza emirambo okwogeza emirambo okwogeza obuntuntu okwogeza amajinijini okwogeza lubaale simanya ayogeza amayembe n'ebintuntu ebirala so omwami ono yagenda maaso n'abeera ng'afera Kadama ng'amugamba enti nno agenda kumuwa obugagga bwagenda okuba nga ssente alyandye ayoola njoole anaaba naabe yeebakamu neebake era bw'atyo nakkirizisa omwana ono n'abeera omwana ono ng'akwata ssente empitirivu ezisukka mu miliyoni 4 ku 6 n'abeera nga buli ssente zonna z'akola aziweereza omwami ono mpola mpola omwami ono atere amuwe obugagga Kadama surprisingly okudda ewaka ssente zonna nga bwe yaziwa omwami taziina omwami amubuzaabuza ate amutwala ku lusozi ate bino ate emisambo gyagambye wegiti emisambo giri wegiti so baganda bange mwena abakola e Bulaaya let me point this clear mubeere nga mukitegeera bulungi nnyo tewali muntu agaba bugagga kankuddiremu tewali muntu asobola kera ku makya kuwa bugagga nga naye kennyini mwavu that person is struggling to
get life. That person is struggling to have money. That person is struggling to become rich. Go osuubira otya nti ye ayagala okuwa obugagga mwavu ate abuwegwe abunoonya. Bannange mutandika okwebeereramu. Bakadama mwebeereremu. Mulimu ebintu ebimu byolaba ng'omuntu ali mu kuzanyirako, omuntu ali mu kulimba, omuntu ali mu kufera. Nije olw'okuba nti oli olina mentality eri nti ono ku TV abeerako, bu YouTube channel bw'omulaga, Facebook kwali alina numbers ennene, ku TikTok kwali alina numbers ennene. N'ogenda you're deceived by image. Omuntu akulimba lwandabika. Omuntu akubuzaabuza olw'endabika ye n'akuleetera okulowooza nti nno ye kyali kungulu kyali munda. Bannange you people, ate ebintu bya ssente kyetaagisa ng'omuntu mu bulamu muno nga yakkuta nnyo nga talina mululu obutafera. Kyetaagisa omuntu atalina mululu okukipinga ssente ezitali zo. So muganda wange, just not ssente ezo bazikufera, you never get that money back. Ate kirala, emisambwa tegigenda kuwa ssente. Ebyo ebintu byali byadda. Emisambwa nga gigabira abantu ssente byali byadda kati byaggwako. Yenze Shila Adita, muganda wafono mumulekerewo comment gwe gyotegedde mu butambi bino, mu butambi buneeno otase omulala. Subscribinga, likinga, commentinga, weekumireko ku page. Nkyabawo ebintu bingi nnyo, updates nyingi nnyo zikyajja. Nange Shila Adita, imbagala nnyo. See you in my next video.